muje baliko jonna gye mutuusako engalo kansubire nti no buli kimu kitambulira ddala bulungi. Mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze emirembe bagiramuze ekisa, agumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Omumbejja Aisha Nassolo ge gange mba ntuuse okubeera ng'ate nkongerayo n'ebigenda mu maaso n'okubeera ng'ate bitrendinga. Emunaye ekyokusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde tojja kubeera ng'ate wejjusa yes naye nga maziga mereere ku side eri endala ate ey'Abaganda baffe ate bankuba kyeyo abakola mayumba g'Abawarabu. Waliwo omwana muwala avuddeyo bambi ng'ali mu nnaku ey'ekika ekya waggulu era bw'atyo ng'alaajanira Wuuno Lukakando n'owazuula amazima asobole okubeera ng'ate amutaasa. Bw'atyo atunnyonnyodde biki by'ayitamu era n'atunnyonnyola nga bakama be we bamutwala mu ddwaliro nga bamugambye nti alina TB era mbu bagenda mulongoosa wabula nga ye mu kuteebereza kwe mu kulaba kwe alabira ddala baagala obaolyawo mujjamu bitundu bye eby'omunda gamba nga ensigo. So munnange ngenda kuba nkulekerako akatambi ke maaso kawo gende maaso n'okubeera ng'ate omwekanya gwe naasobola okubeera ng'ate omutuusaako obuyambi oba ng'osobola okubeera nga omununula mu mbeera eno gy'alimu omukwano gwange osobola okubeera ng'ate okola ki omuyambako omukyalo ono naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala twongere okubeera ng'ate twesabira ssaako ate n'okusabira bannaffe abali mawanga ag'enjawulo era abawangalira mu mirimu egy'enjawulo so nga ate ebyo tubitadde ku bbali ngenda kuba nkulekerako obutambi bwa Ant Kaduuka. Ant Kaduuka munnaye kinajjukirwa nti ennaku zino maziga ameerere ku sayidi ye bw'atyo yavuddeyo nga akaaba amaziga amayitirivu era nga tugamba ng'omwami Mr. T ffenna munnange gwe tutamanyi mbu munnange we yakoze eki we yamukyaye era bw'atyo ng'asaba obaolyawo nga waliwo asobola okubeera ng'ate ayogerako ne Mr. T asobola okubeera ng'ate munnange ayogerako gy'ali bagende maaso n'okubeera ng'ate baddingana. Teyatubulidde ensonga ki yabaawudde oba nsonga ki wabula mukazi wato ali mu nnaku ey'ekika ekyawaggulu wabula nga bo ba tiktoka bavuddeyo era ne bagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate bamukomerera emisumaali nga bagamba nti olaba tikyakaaba ate munnange olwo abayizi. Kinajjukirwa nti Ant Kaduuka y'omu ku bantu abavuddengayo mu lives ez'enjawulo bwe batyo nga babulirira abaana abawala ngeri ki gy'oyinza okukwatamu omusajja ngeri ki kugamba gy'oyinza okubeera ng'ate otambuzaamu obufumbo omusajja n'atakola ki n'atakulekerera wabula ate bangi nnyo beewuunyiza okubeera ng'ate munnange Ant Kaduuka essaawa eno munnange ate butereevu ate yali mu buzibu obufaanaganako we butyo. Ngenda kuba nkulekerako obutambi buno gende mu maaso n'okubeera ng'ate obwekkanya komenti yo giteekeko wansi awo mu comment section. Ant Kaduuka omuwa magezi kiye abaffe kino kye yavuddeyo n'abeera ng'ate ateeka kamera mu maaso ge n'atandika okubeera ng'ate atema emiranga gw'okiwagira abaffe ye ng'omuntu omukulu eno ensonga gw'osuubira yandibadde agihandolinga atya yandibadde agenda mu bantu be yandibadde ddala ekyo kye yakoze kye yandibadde akola kwegamba gwe nga gwe kiki kyolaba ekituufu Ant Kaduuka ate munnange kye yandikoze mu mbeera eno otherwise engenda kusaba kintu kimu toseetuka subscribing awo batonna bateekako akadde like nga video eno tusobole okubeera ng'ate twoyo nnyongera okubeera ng'ate munnange nkuweereza. Goodbye for now. Sebo taata maluka kandi so omusajja wasuula amazima mwami wasuula amazima saba kunnyamba ndi Saudi bateeka mu ddwaliro lidda maama bosi wange n'aŋŋamba ndi mulwadde wa TB bagenda kunnongoosa maze omwezi mulamba mu ddwaliro mpeereza kampuni yange message tenziramu kampuni yange Stepa ya Mr. Emma nese saba kunnyamba bawange Alex najja 2021 mwezi gwokusatu saba kunnyamba sawa basibira awo mu ddwaliro sifuluma no ly'eddwaliro lye ndimu sifuluma wabweru mbeera muno munda njalaze Uganda obwana bwange ti mu ddwaliro Saudi mu ddwaliro babosi bange bandeeta ne bateeka mu ddwaliro obagenda kunzijanjaba bulwadde bwa TB siri mulwadde bagala kunnongoosa maze mu ddwaliro omwezi mulamba
kampuni yange ngiweereza message tenziramu. Kampuni yange espepa ya Mr. Emma. Nsaba bambi yalaba aka video kano ennyambe ndafiira ku ddwaliro ndiddamu bagenda kunnunguusa naye nga siri mulwadde. Kubanga buli wamu ambulooki nze siina bwe nsobola kwogera naye, ate siri muntu mulungi okutuma mikwano gye, ate siina mikwano. Nandikutte enamba y'essimu ne ngiwa muwala munnange ne mugamba njogererako ne bba wange, naye ate abawala muli babi. Nandikutte essimu kubanga nina mikwano gyange abawala aba mbeesiga mu bintu byonna naye sibeesigisa musajja. Nandikutte enamba ya bba wange ne ngibawa ne mbagamba mwogereko naye. Baanamu ekintu kinzita ku mutima mpulira njagala kwabika. Okuva obuto bwange baanamwe muleke mbabulire nze njagala kubeera mu bufumbo, saagalangako kubeera singo. Amazima ga Katonda mu ggulu mukyangamba awo naakaagala abasajja bataano. Omuntu gwe nayagala ku mutima gwange yafa mu accident ng'asala kkubo kunsisinkana across. Omuntu gwe nayagala ku mutima gwange nange oyagala tumuloge. Nze siroga basajja, nze siroga basajja. So I want you, when you relax, because you can't hold me back. I just want to have a okay. I'm going to monitor when you're on, but just relax. And quiet, and then that one will come back. You've been good, you've been faithful, and God still not fear. Yes, we're going to be, but God doesn't judge us and I want you to forgive yourself, yes, whatever you did. So nothing judge, I want you to forgive yourself, because that man forgiving you begins with you forgiving yourself, because you've already acknowledged the mistake you made. Okola ki? Oli mukola ki? Oli mukwogera nange motivation speaker mulamba nga oli ne bbaawo mu mmotoka okunswaza awulire nga nkaabira omukwano ng'amanyi ndi mugumu. Toddamu kwogera na muntu yenna ku simu ng'oswaza. Nze toyogeranga ng'otudde ne bbaawo mu mmotoka. Ebyo byasi byagala byakunswaza. No, more than my own, because I know what you're going through right now. That is why I'm saying, let me call you when I am at my place. They are dropping me. I'm going to post you back. Okay. Alright? Okay.
Banaye simanyi kubanga buli wamu ambulooki nze sina bwe nsobola kwogera naye ate siri muntu mulungi okutuma mikwano gye ate sina mikwano nandikutte namba y'essimu nenjiwa muwala munange nemugamba njogererako ne bba wange naye ate abawala muli babi nandikutte essimu kubanga nina mikwano gyange abawala aba mbesiga mu bintu byonna naye sibeesigisa musajja nandikutte enamba ya bba wange nenjibawa ne mbagamba mwogereko naye baanamu ekintu kinzita ku mutima mpulira njagala kwabika okuva obuto bwange banemwe muleke mbabulire nze njagala kubeera mu bufumbo saagalangako kubeera singo amazima ga Katonda mu ggulu mukyangambaawo naakagala abasajja bataano omuntu gwe nayagala ku mutima gwange yafa mu accidenti ng'asala kkubo kunsisinkana across. Njagala okukera okubuuzaako ku mukyala Ant Kaduuka wasuza otya mukwano banaye mukebereko ku Ant Kaduuka yasuza atya kulowi wasuza otya bw'olaba omusomesa akaaba nti olupapula lumulemye oba nti ekibuuzo kimulemye naffe abayizi tutandika okutya ze mbadde mu bulamu bwange sirabangako omuntu agamba nti ekirooto kye obulamu bwe bwonna yeegombanga kufumbirwa mbadde sikirabangako nze ebirooto bye mbadde mmanyi abantu bempulira abalina ebirooto bagamba nti nze dadi njagala kubeera dokita njagala kubeera engineer njagala wenkula nfune omusajja omugagga oba nkole bwenti nga siwulirangako omuntu agamba nti ye ekirooto kye bukyanga abaawo yali yeegomba nga ayagala kufumbirwa nasoose kiwulira ku Ant Kaduuka bw'olaba omusomesa olupapula lumukaabya amaziga kati olwofa abayizi Ant Kaduuka yatubuuliriranga n'atugumya nga tugumira ku ye bakyala munywa amazzi abasajja mbaweweeta obulevu abasajja mbakole we bati naye olaba ne Ant Kaduuka akaaba bakyala mpaawo atalikaaba ate kyemaze okulaba mwenna abantu abali ku social media wano mwadiba abasinga obungi mulieyo mu bufumbo mutubagidde bagenda kutukubira essimu nga pressure z'abakubidde mu bisenge tujje tubakwate video tuziteke ku social media kubanga omuntu wovirayo ku social media n'okaaba mu butuufu kiba kisusse